السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala oyatusobosezza okubeera nga tuddamu ne tusinkana tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe mu kitabo ekya kitaabu tawhid era nga kino kituyamba okubeera nga tunywezaawo enzikiriza yaffe. Tugenda ku mulyango ogw'12 ng'era tugenda ku mulyango gwe bayita baabu min ash-shirk al-isti'adhatu bighayri llah. Ti omuntu al-isti'adha kye tusooke tubimanye. Ti tugenda kulaba era tukyeyongerayo mu maaso ebimu ku bye tukola singa oba obikoze oba ogasse ku Allah subhanahu wa ta'ala. Al-isti'adha kuba kusaba bukuumi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, naye kibeera mu kya shiriki oba kibeera kya shiriki oba ogasse ku Allah subhanahu wa ta'ala okubeera ng'osaba ekitali Allah kibeere nga kikuyamba oba kibeere nga kikukuuma, si kuyamba, kibeere nga kikukuuma wamu n'ekyo nga ky'osaba okubeera nga kikukuuma nga tekirina busubuzi ku ekyo ky'oba okisabye. Ekyokubiri, abamu bamanyi okusaba ebintu nga biki bifu. Abamu n'agenda olw'okuba ali mu kuyita mu ntaana ngamba kitange yafa nsaba onkuume wano n'ebisigalidde. Omulyango gwaffe ogwo gwe tugenda okubeera nga tukola ki tulaba, era bagamba kya obeera ogasse ku Allah subhanahu wa ta'ala nonnono shiriki abeera munene oba okoze ekiyambiyoni olw'okuba eno ibaada okubeera nga osaba obukuumi okuvaani ewa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era mu aya nyingi waliwo eri mu Fussilat aya ebeera ng'egamba nti omuntu yenna singa aba asanze oba singa afuna ekimulabankanya oba biki abeerenga fasta'idh billah, abeerenga asaba obukuumi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim, nekingiriza ne Allah abeerenga amponya okuva eri obubi obuli mu shaitani enkolimire. N'olwekyo tulina kubeera nga ibaada eyo tugikolera tinga yeesigamidde Allah subhanahu wa ta'ala. N'eddaliilu nyingi oba obujulizi bungi obujja nga mu suratu al-Falaq ti kul a'udhu birabbi nnas, endala suratu nnas kul a'udhu birabbi nnas, kul a'udhu birabbil falaq. Zonna ezo zitulaga nti tulina kubeera nga tusaba obukuumi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Obujulizi obusooka ku guno omulyango bwe buno wammanga ti Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga agamba mu Qur'ani wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa. Ti abantu bano, ti abantu edda babeeranga ti mazima abantu bwe bagendanga mu bifo ebimu oba bwe baatuukanga mu bifo ebimu babeeranga basaba obukuumi okuva eri ki amajinni oba babeeranga basaba obukuumi okuva eri amajinni. Amajinni ago gye gakola olw'okuba galabanga abantu bajja ne bakola ki nabo bwe baatuukanga abantu mu bifo ebimu nga babateekamu okubeera nga batya ne basabira ddala ate mu kyo nga beeyongera kubeera nga bakola ki boonoona olw'okuba basaba ebintu ebitasobola kubeera nga bikola ki tebisobola kubeera nga bibayamba okujjako Allah subhanahu wa ta'ala ate abalina okubeera nga abayamba. N'olwekyo omuntu yenna aba akoze ekintu ekyo aba akoze ki agasse ku Allah. N'olwekyo ne wano tufunamu nti eno aya gy'eva eri Allah subhanahu wa ta'ala, eno aya sura yagissa okusinga ku majinni, era amajinni agamu gakoolebwa negabeera nga gakkiriza mu kyo nti mu majinni mulimu amakkiriza ne mubamu n'agatali ki makkiriza, era tetumanyi gafaanana gatya, Allah yasinga okumanya. N'olwekyo ne tweyongerayo mu maaso ne hadithi yaffe ya Khawla ebeera ng'egamba nti tirumu yawulira omubaka nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu kuwulira nabbi n'abeera nga agamba nti omuntu yenna singa agenda mu kifo oba asenguse n'atuuka awantu oba alina waatuuse wonna abeere ng'agamba bino ebigambo wammanga ti a'udhu bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. Abeere ng'ayogera ebigambo ebyo nti neekingiriza ne Allah oba neekingiriza n'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebijjuvu no bye biriwa ye Qur'ani n'ebintu olw'okuba nti waliwo daliilu etulaga ekyo nti huda wa shifa, ti mu Qur'ani mulimu okulungamya neki okuwonya. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala oba omubaka abeera nga atukubiriza otuuka mu kifo kyonna
tokoola mizimu kugamba nti gikutaasa oba gikuume, wabula beera ng'ogamba nti oba nti nsaba oba audhu bikalimaati llahi taamaati, nti nekingiriza n'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebijjuvu ye Qur'ani ebeerenga ekola ki ekkuuma, oba obeerenga nti min sharri okuva eri obubi ma khalaq mu bitonde byonna omuli ebisolo abantu byonna obeerenga obyekingiriza nani Allah. Oba osobola okusaba ekintu ng'osaba obukuumi okuva eri Allah ng'okozesa mu bitendo bye n'ebirala, naye nga tokozesezza kintu kitali ani, nga tosabye bukuumi kuva eri Allah ekitali Allah subhanahu wa ta'ala, olw'okubaawo oba ogasse ku Allah, oba osabye ekintu ekitalina busobozi n'ogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Era hadithi eno yeeyongerayo ng'egamba nti omuntu singa ayogera ebigambo ebyo bye tuulabye waggulu nti a'udhu bikalimaati llahi taamati min sharri ma khalaq, nti tewali kisobola mutuusaako bulabe bwonna okutuusa nga avudde mu kifo ekyo. N'olwekyo beera nga mbakubiriza okubeera nga tuba tusaba obukuumi tubusabe Allahu subhanahu wa ta'ala, olw'okuba yalina obusobozi. Tulebe kubeera nga tusaba emizimu n'egyotalabako. Olumu abajjajja bamanyi gye mugenda okulogera bamanyi okubeera nga baleetawo amajinni, ebitonde ne bibyogerera ne mulowooza nti bituufu, kumbe nedda, ate nno mu butuufu mwe ne mulowooza nti bya ddala ne mugendera mubuuze. Naye ekisinga obulungi kubeera nga tusaba obukuumi okuva eri Allahu subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tujja kukomaawo insha Allah, tujja kubeera nga tweyongerayo mu maaso n'ekitabo kyaffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.